kya bizonto this idiot kino ekyajja sente wa genosale kino kyasajja kya bizonto kino ekiroge kifuwe mindi kyani ekyo that idiot gwe musajja gwe kyonnonyako ojja kukifuna gwe Julius omumu ofuuyire mindi ng'ava mu bwa Ssaabazonto wafuuka Ssaabazinyi wagende wa genosale n'ojjayo ssente n'oziryako banno ne weefuula ali mu struggle kibeeraawo kindisikaasingako gwe Julius olina omwana nenkana gwe Masiikini tonnayiga nakwoza ndawe yaggwe kutukula kirina ekiri ekisajja kimagala gwe magala neesonyiwa mwekyo ekitwe kikula ensujju nze siri mwana wa nnyoko aga amagezi mugende mugawa abaana bammwe tozaalangako tomanyi munabo butaddewo foomu botudde nze ekyali mu leve zituula mu buti ku myaka egyo myaka nkaaga muli mu buti toyina wadde essabo mwosolooza basajja bakulu kwebuza magezi muwe emyaka gyammwe ekitiibwa gwe Julius gye emyaka gy'oliko singa oli musabo oyenga ddagala nako kataddewo obutebe n'ekino kimagala oyina ebyoya mu matako musajja gwe naye lwaki teweewa ku kitiibwa mbu you are discussing me giving me advice olinga amazi omugenzi we yafa yaŋŋambako nkwebuuzeeko kiringa ebyoya magala ndeka bisajja mwe muli birogo muli abafu mwe wamwe temulina bijja mbu nabyo bitadde ku myaka gyammwe singa mukyatula mu buti to discuss a boy like me who has lost his father nze asoose ofiirwa taata mu nsi n'omulangira w'Ebungereza King Charles yafiirwa kitaawe am I the first to lose a dad nze asoose oba nze asembye bitudde nenagisi yabyo mu nnyuma bitudde nenagisi yabyo Jenia negendereza ani Masiikini nze nja kuba walevo simanyiirwa sente zibalemye okukolanga mukyali bato munazifuna mu YouTube naye eriko emyaka ekyo Julius kyali abanne baakyo kiwoozeeyo banne baakyo bazonto mu masabo nzijaako emmindizo n'okuloganga banno b'okola oyina ki Julius oyina ki Musaabazonto n'abazonto iwe zonto yourself gwe toyina pedigree eyogera ku nze wasoma ki gwe embwa mbozonto goina bazonto iwe zonto that's you ye civiyo mubategevu gwe toyogera gwe tunayita abawunye nagisi tunakuyita Julius gwe family yo teina kya magezi kye yali yekoze gwe nga twayisa abategevu mwete mujja family ya mwetejja tewali kya magezi kye mwese bajjukireko ki kuzontoko Zonto n'abazonto kibeera wa genosale kisabiriza ssente mukiri mu struggle goli munaku nandaweya z'oyambala zikutte ebituli bweziti mbondi zonto naawe abaana bamanyi oli zonto naawe oteesa mubategeera gwe zonto genda owongeyo b'okola nabo nze toddamu okummanyiira wangi sebo Talonye ekya muzeeyi nange mukunjo wange yalifa ku olwo olunaku fende tuli ba plan di mulekwa naawe wo yafa ku olwo olunaku wali mukuziika nga nange ndi mukuziika bambi nga kitalo kitalo nnyo lwakuba gwe omukisa gw'olina guli gumu nti gwe uwe yakulekera bingi oli plan di mulekwa n'amabugo yandekera mangi
nze amabugo zisaagala baagago tewampeereza amabugo. Obadde ayagala naawe nkwe ku mabugo engeri ffenna gye twafiirwa ewamu. Lunaku lwe lumu ate era ne tuziika kumpi lunaku ze zimu. Sooka ompeereze nange nkuweereze ssebo. Ate nga yo pulandi mulekwa ayinza okugamba sooka ompeereze ate okijjawo ekyokubeera pulandi mulekwa. Anti amabugo gabeereyizawe. Eka pulandi mulekwa. Kakusindikire ku mobile money naawe onsindikire mukunje. Ogamba otya? Ati muzeeyi we yava ku biiti mbadde nsaba kuteekawo gwe mu kifo kye olaba otya? Pulogulaamu ye ya biiti. Olaba otya bwe tuteekawo pulandi mulekwa? Mukunja pulogulaamu naagisobola. Sajja nga yali w'amaanyi. Yali w'amaanyi nnyo by the way. Kankubuulireko Tamale. Taatawo omanye emyaka gye yakola ku biiti? Sigimanyi. Yakolako emyaka 9. Yasooka kukolako ne Bakatongole. Bakatongole baavaawo n'enzirawo nange n'enkola naye gye myaka 9. Omusajja oyo nga ffe biiti yatuteeka wala nnyo era ffe tukyali mu kiyongobero ky'otamanyi na kumanya. Nti ku makya okwo olunaku lwe lwakola olwokusatu nga tebaayo leediyo ndala gye bawuliriza ku makya babeera bali ku Tamale emirundi. Era simanyi Mukama nti mu Uganda alituddizaawo omusajja alinga Tamale emirundi. Tokaaba. Katambaala osaba kaki tokaaba. Okaabye ekimala. Era ffe abamu tugenda ne tulowooza nti oba lunaaba luli awo ne tuba nga tuli mu studio n'ayingirawo. Kubanga oyo musajja nze by the way abantu abamu Tamale emirundi ababadde tebamanyi bulungi bwe babadde nga tebamusembererangako nga tebamanyi bulungi bwe naye Tamale emirundi ng'omusanze mu budde bwe nga ne bw'oba oyagala school fees za mwana azikuwa nga ne bw'oba oyagala ssente za kulya ng'azikuwa nga ne bw'oba oyagala ki ng'akikuwa. So abamu tuli mu kiyongobero kyova olaba last week nze bwe nali this week ewedde olunaku lwo olwokusatu nazannya maloboozi ge gokka. So manyi ennaku gy'oyitamu ey'okufiirwa muzeeyi kubanga nange nayiseemuuko ngirabye naye ffenna tulina kuguma bugumi. Tugume. Naye kati gwe olina w'ogumira kubanga amabugo wafunye mangi mu State House wafunye miliyoni 3, ewa Hamu wafunyeyo miliyoni 10. Kati gwe awo at least olina w'ogumira. Tulina kuguma bugumi. Bannange. Kati ebigambo byanzigwako. Naye tekigaana ku mabuga ago n'ompeerezaako ne wegiba emitwalo 5 ne kaba kakadde tekibaamu sitaani. Funye. Tonawulira babadde bagasaba mbu tebaafuna. Naye nga kituufu bw'abanga mwannyoko mulwadde mumujjanjabe.
Afe tunagaana kumujjanja beera twabawa ssente naye siraba nkonse galubindi za miliyoni 6 checha by the nze ekyannuma genda ku media ng'ate twali wiringo bakola ki ka buli mwana wa mwami Tamale agenda bba bulungi kwati yo on information tuyina gye tulage w'omukulu kati abantu basooke bagume wamma okisegera naye otandika okuyisaamu abantu ba famire amaaso kati ani abaana akuyamba anti Tamale obulwadde tebulinda kati gwoba oyagala asooka agume obulwadde tebulinda amaaso gasobola okufiira ddala kati ye kyova olaba yakiisa mu bwangu nga kirabika mmwe temuwulira ati nkugambye twamuwa 7 million twazimuwa State House yamuwa 5 mukulu wange John namuwa 2 million 7 kyova olaba yavaayo ne yeetonda n'agamba mu nsonyiwe nga zimaze omutuukako kati era okusonyiwa kubeera kubanga era twali wiringa okumwongera endala naye ekyatunyiiza nze ekyanyiiza nga nze ate genda ku mawulire amawulire tegasolovinga kintu na kimu ate gonoona bwonoonyi okisegera nze mukulu waabwe wendi kwa mwami Tamale mirundi siniya yandekawo kulabirira baana be era nze sina mwana gwe saagala bonna mbaagala naye omuntu we baba bakuyambyeko kati kakubuulire mwami Mukunja olaba ffe tukyali mu nnaku boolaba nze buli naku nkaaba kwa nze taata wange nabeeranga naye everyday era ekyo kimanyi tewali muntu yali asinga kubeera na mwami Tamale nga nze ng'abeera ku biiti ng'oli wansi mu mmotoka kubanga okyali kaana kato kiddemu teyabeeranga ku biiti nga mbeera wansi mu mmotoka obeera wansi mu mmotoka gabe base kati nze nafiirwa mukwano gwange Mukunja mwami Tamale yali mukwano gwange nga takyalina taata wange ng'era waba ayina ebizibu mwami Tamale yabeeranga ne stress nga nze munyumiikiriza era n'olaba nga wetubeerawo ne tuyomba kati bw'ojja bw'otyo n'otandika ate okuvuma abafamire b'osanzeewo kibeera kintu kibi kwa nabo balina ennaku naye Junior Maama Malayika teyavuma omanyize Junior nze ndi mukuluwo nkusinga emyaka bwe kitone nnyo okusinga emyaka nga 15 oba 10 kati kimmala okubeera nga ndi mukuluwo nakulaba nga okyali kaana kato nga Tamale mirundi aba akusitudde ate kuteeka wali kati nkubuulira amazima era kino kyenkubuulira nkyogera nga muntu mukulu oba nga mukuluwo Maama Malayika teyavuma yali anoonya buyambi 1 ekyokubiri Maama Malayika sistawo olina we wagambidde mbu amaaso mugayiweemu amazzi nanga gange gannuma by the way amaaso gannuma because omuntu okaaba ennyo amaaso gakuluma gwagange tugalaba ngalaba naye ago gakukaaba si ga bulwadde okyalumwa taatawo naye si ga bulwadde so oli omukyalo olina muyita maama kubanga nakulidde omuyita madamu mugambe maama nze Tamale mirundi maama wo mukwano gwange oba okimanyi nkimanyi mukwano gwange era namukubira ne mugamba gamba Junior oli bw'aba nga taata wa mulinamu omwana Malayika alina kumuyita maama naye olemedde okuyita maama wo maama omuyita madamu naye Mukunja gwolaba nina obudde obuyita abantu ba maama gwolaba mbuyina era mwiga madamu no kyali kibi nnyo era olina okugenda weetondera omukyalo
mukunja nsonyiwa okuyita madamu nina kuyita maama era bwe nakubira maama ne baiza omuntu akuyita madamu. Madam is by the way is respectful. Omuntu akuyita madamu abakwadde ekitiibwa. Eno wano kanibye madamu naye maama aba maama nakubira maama wo ne mugamba gamba Tamale Junior mukunja aki nze nja muyita madamu era namugamba madamu soko kakaneko but madam is respect by then the Samuvuma. But I was very disappointed in her that she had to go to the media yet twamwe million musanvu and we were willing to help her. Nze kenyini namwongera ne sente by the way. Fe kizibu kye tulina mukunja si sente. The money is there. Tetuli bavu. Tulina sente. Era mwami Tamale yali mwavu. Ate tuli baana na batono. We have very few kids. Kwa kati abaliwo kati bali 14 14 kids. Kakati feche twali tugamba inti wajabaawo meeting nga tumaze okuva ewa president where every kid will benefit. Kati ina appointment n'omukulu later nekati gobwate bugenda nga twakuwa sente because buli makaba agawa sente State House yagawa. Era ne mulumbe buli makaba agawa okutegeka ebyago era ne bazannyo omwami Kirunda wa State House. Nega kati yagenda John musajja watu amuvumye. Kakati bwobanga ovumye mukulu wange John nange mbasijja kwatagana naawe naye teyavuma Junior. John tebamuvuma John bamugambako omanyi obusungu kati gwolina obusungu obuli origino obusingako n'obwataatawo obuli origino era singa yagamba nze singa ebigambo by'obuwemu bye yafuna nga tobigamba maamawo. Nze mbika ebyo olaba n'omugenzi abadde akimanyi kati mbadde nvuma mugenzi ng'ombulira bano nze Juni engeri gy'ozze gye nkukwatamu. Njagala olumu bw'obanga weewaana nti ovuma ovumeko ku maama wo yakuzaalira ddala nze mumanyi olabe bwakutwala speed. Of course era kati sola kumuvuma ate obugambye yanzaalira ddala kati nze Junior woba oyagala tuteese tuba tujja teesa. Kati gwe kyogamba yeye ekayekayina omwana wa mwami Tamale tulina baidha abakyala bangi abalina abaana baddadi naye they are very respectful people balabyeko ku mawulire anti ono abo tebalina mwana mulwadde ate oli alina omulwadde kakati singa nabo banafuna omulwadde nabo bayina baidha we nabo bayina abalwadde era nabo tusete twazibawa kye tusobola. Oyina okutegeera nti ffenna twafiirwa ne b'osaba sente nabo baamulekwa nabo baafiirwa everybody nga naye wafiirwa togambye muno nti naye wafiirwa. Omwami Ssenkungu Charles munaye yafa ne muziika mu biseera ebyo. Yes kati oyina otegeera mu mbeera eno abantu tebali bulungi emotionally obusungu bungi tempers ziri waggulu. We are just coming into reality. What happened? Because fena muzeiti yatugamba nti agenda fa taina we yatugambira. So let us be respectful to one another. Twewe ekitiibwa bwogenda n'otandika okulimira abantu nobagamba nga bw'otajja kudda kyokka bakuwadde million 7 million nange ne muwongerezaako ne mugamba nti malayika waba mulwadde mutwale mu ddwaliro otubuulire yalwadde ki yajja tugamba ayagala galubindi za million 6 kati bwe tuba twamuwa mu 7 million plus 6 za million meka
So saagala tuteekeko bantu pressure etali necessary. Family members, we are here. Junior, I'm around. Boba tokolaganye na muntu bulungi. Wendi, come to me. Ongambe Junior, njagala this and this and this. We shall provide, but respectfully. Ngowa abantu ekitiibwa. Naye kakati gwe ogambye Tamale yakulekawo kati gwe Tamale senior tokyali junior. Okay? Yes, sebo. Kati tolinda bajje bakunoonye. Kati tandika okubeera nga amaka gataatawo mwe yatambulirako ng'ogendayo nga gwe yalekawo n'omanya ebizibu bye balina n'obagamba nti kakati ono mulwadde n'omutwala mu ddwaliro maama Malayika kizibu ki ky'olina nti renti ng'omutwala gwe otyo. Ati era kyenkugambye nti ebyo byonna bisoboka nga respect ekitiibwa kye kisooka mu byonna. You can't do anything without respect. Kitiibwa just respect and to recognize nti waliwo abasigalawo nenakolagana nabo mu bulungi. I think she had a point. Yayina ensonga enzo kwa ali nnungi ne yajja addressinga bubi. First of all ogitute ku mawulire. Nze kankubule sigenda kolagana na muntu ali mawulire. Ekyo buli omu nakimugamba. Because I'm here, Wendy. My home is open. I'm here. Ati kakati obuzibu bw'oba togenda kolagana na muntu ali mu mawulire naawe ebiseera bye bisinga obeera mu mawulire kati bo balowooza nti we okukuyisaamu okutegeeza ekintu kyabwe kye baagala kubanga obeera nnyo mu mawulire. Bajje wange bannange kasajja gwe weepaaka maama asituka jjeewuwo ajje wange bwe batasira kujja ati kati kankubulire. Anybody who doesn't want to come to my home ngaloza nze nja munonya nze nina ebizibu byange nange nina ebizibu byange nina abakazi ab'okulabirira nze mukunja yavu women na maloji wansi bammanja kati yuno omukazi ampise ku best hotel mukunja nze biseera ebisinga mba muloji nga nebasi. I don't have time to look for people. Nze mba muloji nga nebasi mukunja obulamu bwange obumanyi mba mbakazi sina budde bwate kunoonya nti gundi aliwa era n'omugenzi nga tannagenda my dad yabagambanga mukunya nina abakazi ab'okulabira. I have women. Togenda kubeera ng'esente z'amabugo zonna ozimaliramu abo abakazi. Baziwabbo togamba nti sente olwazikuwa waziteeka mu bakazi oli muloogi weegadanga. Ate amabugo gaali gange buli eyampa amabugo mukwano gwange baakungubagirako Junior olw'okufiirwa kitaawe wabula tebaakungubagira bannamwandu olw'okufiirwa bba waabwe. Njagala to get facts clearly. Fact eyo giwulidde? Ngiwulidde taata. Abajja ekyengera baali bazze kungubagira nze Junior olw'okufiirwako taata wange. Era bonna abajja basinga obungi mikwano gyange. Tebajja kungubagira bannamwandu. Tebajja kungubagira bannamwandu olw'okufiirwako babba baabwe waabwe. I think it's a fact. Ekyo tukitegedde. Naye nkubuulira era ekitabo ky'amabugo nakiteeka ku gate nga buli ayingira nga mujjako nga revenue. Abataafuna balinda olumbe tukyalina olumbe bateekewo ekitabo nabo bakuŋŋaanye. Ffe tetujja kufiirwa ate tukuŋŋaanye amabugo ate tubeeraawo nga tuli macondolence. Gwe Junior wange kati appointment ya president mbadde njagala mwongereko n'abaakola nga naye ebbanga eddene kubanga nabo baba baafuuka family.
mukunja linda mukatuveyo abakola naye bang eddene tujja balaba katusooke tuveeyo. Let us first come from there. Namwe njaba meetinga. Tubeeranga family. Tofaayo. Waliwo ne ba YouTuber. Bemanyi nga bali bafuuse baana b'omugenzi. But we shall have meetings ewange. Njaba ite ewange maka gange ekyengera. Kati ekyokubiri ekyokujja ku biiti okukola mu programu ya muzeeyi tulina kumala kulinda kiraamo kubanga yaŋŋamba gwe ŋŋenda okuweereza ku biiti ŋŋenda muteeka mu kiraamo. Eryo ddembe lyo. Nti naye Junior mulamidde programu yange ey'oku biiti ngimulamidde yaba agitwala. Eryo ddembe lyo nze ebyebiraamo oba biraamo oba wiruzi ebyo si byange. Ebyo bya mukulu wa kikata atasali. Ebyo si bigendamu. That's not my field. Kwa nze ndi mwana kati ate situla kwogera ku ddaame lya taata wange. Kwa sirimanyi. Kati Firudio ya muloji kubeera n'abakazi. Firudi yange ya kubeera maloji nga nebase kulya bulamu nga bw'omanyi mukunja nzamwe lifeist kuvuga motoka mpya. Nakulabe waleese endala neŋŋamba naye bannange ono mulekwafu nalya sente z'omugenzi mu ddwaliro. Omanyi kankuwulire ba YouTube abamu batuyinako ennugu. Simanyi wajeva. Naligula ene motoka yange empya baba Hamu ye yajingulira mukulu wange Hamu. Ye yajigula eno gy'olaba gyenvuga $9,000,000. Era omugenzi nga tannafa yavaayo n'akiralifayinga n'agamba Junior oyo mukulu we Hamu amwagala nnyo. Nze baba Hamu anjagala nnyo ne baba Yasini because they understand me. Era nakwate $9,000,000 n'angamba baba Hamu n'angamba genda mu bondi olonde motoka gy'oyagala. Ne mpita Kasuku. Wanze sikola kitunga sigambye Kasuku ne mugamba Kasuku. Nina $9,000,000. Mbuzake $10,000,000 mpeze $100,000,000. Naye ngule motoka ki? Nenyera nengula Subaru empya XT. Ne first yalinjiraka ne pulirange entamu. Ba YouTube abamu olwagira bane bamera akasajja ku mutima. Ne bazimba fe mukunja abantu batuwalanye. Nga batandika gabozi nga bwe nalidde sente za Genosale nga bwe nalidde sente z'omu ddwaliro. Which wasn't true. But truly, my brother. Era najigula nenyena nengule motoka y'omu Germany. Neba nenvuze mamotoka naye Germany. Motoka z'aba Germany zinyuma. Ngesiza kudda mu bisubalu mbabuulira. Era kati nina endala gyendeeta. Kati ke munnangira amabugo. Era Junior lwaki yaguze empya nze ndiwo kugula mamotoka. Njagala nnyumirwa my life. I want to enjoy my life. Nze nvuga namba mpya. Just driving new number plates. Ye project jendiko buli namba efulumanga angula. Kati ke munangira amakondolence. Life is short. Obulamu bumpi banange mweyagale. People enjoy life. Muve ku bantu abantu baliwo kwogera. Of course tezobola kusanyusa buli omu. Ekye nategeera mu bulamu. Buli kyokola tosobola kusanyusa buli muntu. Kati aboogera boogere. Abakwagala bakwagale. Abakukyawa bakukyawe. That's life. Nze kati nkola binsanyusa. Kunyumirwa bulamu. Kubeera maloji. Kweyagala.
kunyumirwa bulamu kyenasigaziza naye bwodda ku bantu nagamba kino oli agamba kino ono please nenyumirwa bulamu bwange no Dr. Nankan kati programu ya biti yo mujimpadde oba muganyi nsobola okujja nenjikola ey'olwokusatu programu ya biti naye muteekeewo ku kasete k'amafuta mukunja akasete k'amafuta kabeerewo yesikola bintu bya bwereere kasete k'amafuta kabeerewo. Junior oli otya? Yendi Nakitalo bambi kitalo naye guma embeera yeeyo bwetyo obwo bwe bulumi obutasobola kuvaawo naye just oyiga bwizi kubeera nabwo. Kati nno nze Junior mbadde njagala kwogerako bambi ku nsonga ya Malayika ne maama we. Bambi for the sake of Malayika, maama we musonyiwe, ebintu ebyo obireke, mutule nga famire muteese, muleme kubikomyawo mawulire. Ekyo kye mbadde nkusaba. beera bulungi. Amagezi go si mabi naye geewe. Ekyokukola nkimanyi. Amagezi go tegabadde mabi naye geewe. Manyi mugabagabanya amagezi. Gy'oli nti be mugawa baba bagabasabye. Sinnasaba ku magezi. I want it to go on record. Sinnasaba ku magezi. Maaba nawe amumanyira. Okuva we natandise mpaka kati. Wandabye kuŋŋambye ogerako. Of course mukunja yabimbuziza. Era sandi byogeddeko because tebina makulu. It's Mukunja who has asked me those things. And I have moral authority okwogera what is right, okwogera ekituufu. Because byonna bye njogedde mazima. Kati sinnasaba ku magezi. Madam, tondeetako lugezigeziro. Ate bayize kambabuulire. Sinnajja ku social media mbagambe mumpa amagezi. Era singa mbadde ngagala nena gye ngajja. There are people who advise me. Mukitegedde. Temuzijeko akamanyiiro. Whatever you want to advise me, whatever you want to tell me, it's not needed. Njagala sente. I need money. Esente zo nzaagala. Era gwe nkubiro nga Junior nina miliyoni yo wano. Awo ojja kuleeta amagezi go. Naye abatalina sente mu abasinga okugaba amagezi. And who told you that you give advice to people? Who told you? Junior mbadde nteesa gwani oteesa kuki? Nze nno Junior mbadde nkugamba gongamba ngani. Omanyi Junior kakati awo okoze bubi nga gwani ngani. Lugezigezi na kamanyiro ke kabasumbuwa. Omanyi Junior munnange tewali munnowo wano. Tonneesibaako.
Junior nsobeza kwani? Nze munzijeko akamanyiro nakabagana. When I need advice, I know where to go. Not every Tom and Dick and Harry. Ntiajja kuvaayo awo ensala ye. Oteesa kubiki? Byotamanyi, young girl, young lady. You know nothing about, you don't know anything. And get your myopism, your ignorance, even if you knew, it doesn't concern you anyway. Nebwobo inachi omanyi tebikwatako. Even if you knew, it is not your business. Kati chekizibu ky'abanna Uganda bagenda ne bateesa ku nsonga ze batamanyi. They don't have authority over anything. Even if they knew, even if you knew, it's not your concern. It's business yo. Kati mukwata akamanyiroko n'olugezigezi ogendo advisinga abalala. Mukitegedde bulungi ekyo. Uganda ly'eggwanga lyokka wosanga waliwo kino ekisajja kya Bizonto, this idiot. Kino ekyajja ssente wa Genosale. Kino kyasajja kya Bizonto, kino ekirogo ekifuuwa emmindi. Kyekyani ekyo? That idiot. Gwe musajja gwe kyonnoonyaako ojja kukifuna. Gwe Julius omumwe ofuuyire emmindi nga wava mu bwa Ssaabazonto wafuuka Ssaabazinyi. Wagende wa Genosale n'ojjayo ssente n'oziryako banno ne weefuula ali mu struggle. Kibeera awo kindisikaasingako. Gwe Julius olina omwana nenkana gwe Masiikini. Tonnayiga nakwoza ndawe yaggwe kutukula. Kirina ekiri ekisajja kimagala. Gwe magala neesonyiwa. Magala neesonyiwa mwekyo ekitwe kikula ensujju. Nze siri mwana wa nnyoko. Aga amagezi mugende mugawa abaana bammwe. Tozaalangako tomanyi. Munabo butaddewo foomu botudde. Nze kyali muleve zitula mu buti. Ku myaka egyo myaka nkaaga muli mu buti. Toyina wadde essabo mwosolooza. Basajja bakulu kwebuza magezi. Muwe emyaka gyammwe ekitiibwa. Gwe Julius gye emyaka gy'oliko singa oli musabo oyenga ddagala. Nako kataddewo obutebe n'ekino kimagala. Oyina ebyoya mu matako musajja gwe. Naye lwaki teweewa ku kitiibwa? Mbu you are discussing me, giving me advice. Olinga amazi. Omugenzi we yafa yaŋŋambako nkwebuuzeeko. Kiringa ebyoya. Magala ndeka. Bisajja mwe muli birogo. Muli abafu. Mwe wamwe temulina bijja. Mbu nabyo bitadde. Ku myaka gyammwe singa mukyatula mu buti. To discuss a boy like me who has lost his father. Nze asoose ofiirwa taata mu nsi. N'omulangira w'e Bungereza King Charles yafiirwa kitaawe. Am I the first to lose a dad? Nze asoose oba nze asembye. Bitudde n'ennagisi yaabyo mu nnyuma. Bitudde n'ennagisi yaabyo. Jeniya negendereza ani Masiikini. Nze nja kuba walevo. Simanyiirwa. Sente zibalemye okukolanga mukyali bato. Munaazifuna mu YouTube naye eriko emyaka. Ekyo Julius kyali abanne baakyo kiwonzeeyo banne baakyo Bazonto mu masabo. Nzijaako emmindi zo n'okuloganga banno b'okola. Oyina ki Julius? Oyina ki? Mu Ssaabazonto n'Abazonto iwe Zonto yourself. Gwe toyina pedigree eyogera ku nze. Wasoma ki gwe embwa?
mbozonto goina bazonto you zonto that's you ye civil mubategevu gwe toyogera gwe tunaita abawunye nagisi tunakuyita Julius gwe family yo teina kya magezi kye yali yekoze gwe nga twayisa abategevu mwete mujja family ya mwetejja tewali kya magezi kye mwese bajjukire koki kuzontoko zonto n'abazonto kibeera wa genocide kisabiriza sente mukirimo struggle goli munaku nanda we yazoyambala zikutte ebituli bweziti mbonde zonto nawe abana bamanyi oli zonto nawe oteesa mubategeera gwe zonto genda owongeyo bokola nabo nze toddamu okummanyira nze nabagamba saagala kummanyira siina gyenkeera saba sente bwatudde mu buti bwa YouTube bampa amagezi genda ogawe nnyoko mwewamwe muri bulungi gwe magala kisajja gwe neesonyiwa magala that should be the last time ngonjogerako nja kuviirayo ndeetaako eyo empanamayo gwe ndeetaako eyo enzikuyo ojja kumbuulira nze ndi muzibumu am a different brand ndi brandi ndala oba olowooza togenda kufuna sente za YouTube ku myaka 6 nze gwe muteesako mbasinga obugagga mbasinga okuba obulungi mutunuya abanaku abo mbasaye nga muddamu okumpa amagezi oba mwe abanzaala ekisajja kizonto kyantama eddogo erikuwunyako n'emmindi gy'ofuuwa ng'ologa banno bazonto bazonto tewabawongayo n'ologa Dokita Tyamale kasajja katuka Dokita Tyamale wakaloga ne katuuka okufaanana enkwale Julius ani atakimanyi ku ddogo ly'ozunza wena ne bakusaze emisale mmatako bakusaze emisale mabina Julius dogo lyokali erikuzunza ate toyina kyofunye mu YouTube lwa mutima gwo mubi nogende wa genocide no jayo sente noloza nalinja kusirika sakusanga ye wa general chize general ndi bubi chachi kubeza mu nope woba oli bubi obugambe go bubajjudde abana babandi bali mu struggle ya NUP bafa mwe muri eno mubawaga bwe mudde wa genocide bwe muri ya sente eche kyakusazaako akawala ate ekyo ekitakikweyanga yangendeku wanu waloga Dokita Tyamale natuka okufaanana enkwali ani gwotaloze Julius ani gwotaloze walya sente okuva ewa genocide nakusangayo Julius ate si gwe gwali gusose ng'ogenda ogwo gwali gwakubiri nga nkusangayo bodeno bwozontoka sabazonto gwe sabazinyi olidde bakaabanno bonna bamazeewo mu kibiina n'olya bakaabanno ozonze eddogo osiba mitiyana mu ddogo emimwa gyonna mmindi egimazeewo naawe ondisikaasingeko Julius Luyali kati nno nakwambula ate era buli gwe nja mwambula nze nakoowa abantu ba hypocrite bw'oba wagira President Museveni genda mu gavumenti naye mulidde nnyo sente za gavumenti bisajja mmwe gwe gwali kusoose Julius ogende wa general that was the second time nga nkusangayo bebirya sente webibuzaabuza abantu ndemo situlaga eyaawa gy'olimu kisiraani mbwa nagawa buggali defenya bisi saitani eno Idirisi kiringo obubina bwali lipazo obwago olubege ze tuddamu kummanyira kiringo obubina bwali lipazo obwago olubege gwe toddanga mu kummanyira Julius Sirirevozo ovuga motoka ya milioni meka gwe jankulage gye nazimba gwe masiikini soke nkunyampire nze siagala munaku kummanyira saagala munaku
kyono mbeerewo nga mukimanyi. Atalina ssente amagezi geewe. Only rich people. Abagagga bennina bammala. Akuwa amagezi ne miliyoni 5. Kati gojja ompunyiriza amazigo. Ojja ompunyiriza amazigo munaku gwe. Gwalina amagezi amanyi nga ssente zakulema okukola. Bijja bizuŋŋana. Omunaku tuulako ewuwo. Nze no gwe muliko ndi mukoowu. Nja mumpunyiriza amazzi. Mpunyiriza amazzi ewange. Nakyo kintuddeko. N'ekyo kimagala ekyalwala enziko. Nja baviirayo. Wamma wangi. Wamma Junior bagambe. Wamma bagambeko. Omanyi bannayuganda balowooza omuntu w'ofiirwa be balina okutegeerera. Oba oluzinze sensi zo bagambeko. Bamanyiira. Ate bo ne beerabira emize gyabwe. Ne bagambeko nze kyannuma dda. Bagambeko. Basusse omanyi waliwo omuntu w'osirika n'ogamba kankuuma obuntu bulamu. Naye n'olaba nga it's too much. Nze tosirikanga kubanga buli w'osirika oba omuwadde gaapu okukumanyiira. Bagambire bwe bandekere. Nja bakuweera bajja kumpulira baleka banneerabidde. Omanyi bannayuganda balina ekyo kimanyiira. Wangi. Hello. Junior nkwagala nnyo. Mama weebale. Ogamba otya brother? Gye ndi munnange. Nange nzo okuloopera. Magala akozesa buwunga bwa muwogo ozimba nnyumba. UNBS erinda ky'omumukwata. Akozesa ki? Kyembadde ngamba. Bwe kati naawe osinika ki ebinnyo? Gwe yakavaako. By'oyogedde tetubiwulidde kyokka oli wano osinika mannyo. Kane weebuuza ekikusinisa ebinnyo kye sitategedde. Musooke munnindemu malo. Baani abaze? Baani? Tobaggulira. Togeza n'oggulira omuntu n'omu olwaleero. Bajje enkya kusaana. Siniya wange Siniya wange yali Junior weerega ki n'abantu bakumalira ki obudde naawe abo baveeko kati oyo musajja Magala naye akumalira obudde. Lindako malo okugoba bano abaze. Afande baani abo? Bagambe siriimu. Gwe njagala kulaba. Abagambye mudde nkya kusaana mpozi nga bafamire. Sooka obabuuze baba si bafamire badde nkya. Sina gwe njagala kulaba olwaleero. Wamma teesampulire. Nze siteesa nkugamba bugambi kwesonyiwa abasajja batalina makulu naawe abasajja bakulu eyo obulamu bubaweddeko social media yababoola bakumalira budde. Kati Magala alina kyagamba eggwanga. Magala talina kyagamba ggwanga abaana bato ffe tulina okubeera ku media naye nga oyo naye addaawo ng'akutwalira budde mpozi ate kati gw'omusitula musajja bw'aba yagwa muleka asigale gy'ali. Nja musitula ajja kumpulira bwensitula. Anti buli bw'onoobaddamu gw'ogenda obbasitula baleke basigale gye bali. Amasitule mukwano.
mukwano ojja kulira bwensitula abantu ayi katomanyi bulungi naawe Junior, why are you chasing people? Leero njagala kuwummulamu kwebaka badde nkya waba wano wuwo bajje bakulabe kale bayi mumanyira kale bagende balabe ggwe nga nja kulaba abantu enkya tomorrow ku Sunday. Today I want to sleep nabye njagala okukola kutereza property badde nkya kati waba wano wuwo kale bayingire kwaga amakaga fete gaina ko discipline ojita toilet tuina ku discipline wano wange Uncle Bruno sister Mugambo otya my brother muganda wa zinging mie ngate nyine TikTok te yankubiranga ayita mugwe yakuba esimu omanyi yali awo nali ndi awo ekiroga ndebase olunaku muzeeyi lwafa kati awo the next day wali amawulire ku TikTok ng'oli ku FYP ya buli omu. Then I received a call from Guangzhou. Yes. And we are trying to locate Junior. We can't find Junior. Do you have access to Junior? I know the boy. He's from Unchimakirani like me. Katiao. Na China na mugamba sagala kola kibloka kya bwerere era nange yanjo kyayo yeni. My brother munange nyini wa TikTok oyo zonge yanga yani yaita mugwe ate buli just like muli ba mekwano with the owner of TikTok. Inze yanoonya munaye kubanga namunoonyako kemabegaawo nga twakatani kusaba zitiki zino. Nesebe yiyo Junior, you have really worked. The guy was looking for you, man. He was like, who is my this brother? boy? Nafunye bulutiki. Abane kulika. Nesagala kuddamu kulaba ku ng'oyomba n'abantu abatali verified. Please. Ekyo nakikuga. Ebyo kati nabimaze atalina bulutiki. Atalina bulutiki talina kyangamba. Bakwongera amabugo. You still need comfort, my brother. Banyongera amabugo ekintu ekyo kikubeko nnyo sister. Banyongera amabugo. Banange mmwe abali ku live ya Junior omwana mumuteereko amabugo. Give the boy more condolences. Mukitegeera. Okitegeera. Bakuwe ebirabo, bakuwe empologoma ya TikTok bigende ku account yo. You are now verified. Batekeke empologoma. Banyige empologoma bagamba mwe emigaso gya verification ejechi. Soko gibannyonnyole. Banange for right now Junior is officially known by the owners of TikTok that he's a certified person on TikTok. So don't think Junior is your level. Buli jombi bagamba ngabaga Junior tulangidde nabagamba TikTok tebamanyi. Bw'olowooza blue tick temuli gwegezaako gisaba. Nabo bagisabeko bagirabe. Gwe weebuuze favorite TikToker wo nga tagirina. Si ya buli omu. TikToker nga webale nnyo ba TikToker nga tebaziina. Muna abantu bano tebaasoma. Ozapote bajagala. Bazisaba ne bazibamma. Nze nnyini wa TikTok ye yankubira zanga yani omuchina. Babulire Bruno babulire. Ozapote bajagala nabe nalaba wano nga bakolima. Blue tick ogiryako ki toyina kyogiryako mukwano naye goloza tenyumira account yo. Verification. Everyone does want verification. Because obo yagala okwawula account yo mu fake accounts. So aba basimanya mbu ekifaananyi kiframing oba tukiteke ku auction. Tukiteke kati ku auction. Tukiteke ku auction. Banange kifaananyi kino bakimpadde ng'ekirabo. Wow.
okirabye nekati njagala yasigira yeta art twafiirwa nnyo taata waffe bana kwefaananye kino muzeeyi olunaku lwe twasembugendayo nga kirabo olunaku lwe twasembugendayo muzeeyi bambi yatunyumiza emboozi. I was very happy bambi muzeeyi yatukola bambi yali akwagala ne mujja mu ddwaliro bambi Bruno. Thank you so much for being a good friend. Wajja mu ddwaliro not once not twice. Nzijukira ate muzeeyi yatugamba nze naawe yaŋŋamba gwe Junior ne Bruno njagala mufuna abakazi. Muzeeyi yali atukoye ku lujja. ayagala kwanikako mwanyi. Bannange eriyo abakazi abali eyo batujje ku lujja naye nga tukoye. Muzeeyi yagamba ku lujja ayagala kwanikako mwanyi. Muzeeyi nga tannafa yagamba atya nti ku lujja ayagala kwanikako mwanyi tuveeko. Uwi mamaze bannanga ate yasamu naye bannanga abakazi nti Bruno abakazi tulina obbagambirawo amazima. Twagala bintu byakutumanyira. Even toyinaamu ku ssente sooka ogirobereyo muganda wange Junior tayagala kukazana. Bannange abakazi abatalina ku ssente nga gwe ssente zaakubula ewammwe wasikira malaalo ddako ebbali si gwe tugamba. Mukwano mulaba tunyirira uya naye Bruno omanyi omukazi atalina ssente amanyiira. Bajooga bakuba n'ekibooko. Nze ate tebyankubanga bye bikazi those idiots just ng'okuba omwana w'abendi omuto bw'ati. Anyirira bw'ati. A very young boy like Junior ng'omukuba. Omanyi ssente ze twetaddemu Bruno omanyi how much we invest in ourselves. A lot. Era abaana abo balimba nnyo. Okwagala okukuba sister Junior sikiwagira. I don't support musango gwa Naggomola. Ansooke nzire ne mu kamera. Nzize katwe etokote. Soko je mu kamera. Sebo muzeeyi Tamale yatugamba baana mmwe mbakoye ku lujja muveeko nyanikeke mwanyi. Ne my brother ng'onyirira. Abakulaba bagamba batya. Mwala ndi eno nga bw'olaba ndi kyanje mukyala. Ne Junior, you had promised to take me out. Lero nyenda kujja tugende out. Wemalira video eno nzijawo. Please, you come. You fulfill your promise. Let me fulfill my promise because engeri owa TikTok gye yakubira. Emboozi eno gye tuliko kati y'abantu bali verified. Don't send your request if you are not verified. Please don't. Bannanga batalina verification mu request zammwe tetuzaagala. Please tusigazeko abali verified. Abamu babadde baloza ati babamanyi. Mukwano toweereza igundi oba toli verified. You please don't try it. You will be arrested. For impersonation. Ulimbuya Junior ateekaako mbabuuzeeko otubuuzeeko oli verified. Are you verified? Do you want to tugamba ki? Are you verified? What do you want to tell Junior? Nemba nange mbasaba ba TikTok omwana ono abasanyusiza nnyo 1.4 mumuwe ku birabo naye bannaye abaana b'e Saudi mulimba abaana b'e Dubai munyiga ku mpologoma munyiga ku njiibwa ebintu ntubiyitewo ebirabo. Make him happy. Welcome him to the video. Yes, they should welcome me back. Wane musindike ku birabo musindike ku mpologoma. Muweereze ku roses. Mwe n'abantu 10 muweereza Junior Rose. Mutandike okuweereza Junior Rose right now. Tell him munyumye embozi. Munnamwe n'abeera ku live. Wamma weebale Rose. Muweereze omwana ebirabo. Yes, like that. Send him gifts. That is how. Yes. Webatu webakungubagira bakwita bata Junior. Webatu webakungubaga. Webale.
ani aliko Jesse webale Mariam webale Arnold we muto mumuwereze ebimuli send him gifts. Yes, kakati Junior ebe bakuwereza hizo sente. They are sending you money. It is going to go on your TikTok. Nekati chestamanyi. TikTok esasula etya soko tubulira abantu bayize tebabimanyi. No, kati olaba ebiraba bana bebakuwereza these flowers are equivalent to dollars money. So wono mala live ogenda bagenda kulaga nti owebeddwe ebirawo bya sente bweziti era bakulaga engeri yokuzi withdrawing. So you have started earning money. Withdrawing byagana. At oli nange kazini wazenge yanga ye. Kati sebo mutabani wazenge danga yeni. Sicha ina chintoma ku TikTok. Tosobola. Ate na ulide abantu mwali abana Uganda abanoonya zenge yanga na baba verifying. Please tochigezaako, you are not Junior. Abanoonya aba verifying. Anti basabe namba ya zenge. Go ya blocking nze nesigenda mwogera. Kale madam nja kuyitirawo abanyu best hotel. Abanyu best hotel. My dad we yawumuliranga mu biseera bye eby'eddembe. But you have you nange nawumuliranga kaawo. New best hotel. Wanji? How are you? I'm fine, how are you? Long time. Longer time. Agamba si Junior. Yendi ogamba otya? Obulamu buli kya mukwano. Bwe butyo. Nkwagala nnyo, onyumira nnyo bambi. Wanji? Abene empuuta. Senior Tamale. Wanji? Nga kitali ekya muzeeyi. Talo. Nga kitali ekya muzeeyi. Talo naye mpoganiza ebintu matu. Saaga muntu asindika invite nga woli waleekaana. Mpoganiza ebintu matu kyo kitalo, yes. Naye woli waleekaana. Kakati Acidic Vocals yabadde ne concert. Big up my brother Acidic Vocals. Oba abantu wabasombye oba wabajjeewa, you had a fair turn up. Acidic Vocals. Era buli amulabako amugambe yabadde ne fair turn up. Wadde Acidic Vocals oyina by'olina okutereezaamu. Ekisooka ddayo weetondera oli omukyala gwe wavuma Namutamba. Helen minisita w'e Busoga. Sooka oddeyo omwetondere. Wa omukyala oyo yakuyamba. Ne Maama Kadaga baakuyamba Acidic Vocals. So ddayo beetondere. Naye nga you had a fair turn up kwa Acidic Vocals oli mwana muto. You have just started your career. Sisobola kumalamu maanyi. Ekyasiza okunsanyusa waleese bazaddebo ku stage. Which is good by the way. Waleese bazaddebo ku stage. Era bo they were happy. Ogwo gwe mukisa gwasoose okufuna. Acidic Vocals. Wadde oyina by'olina okutereezaamu naye okyali mwana muto. You still have a long way to go. But the concert was fair enough.
yabadde fair enough kati bane mwabadde ne Muddula naye yabadde ategese ebibye Muddula yabadde ategese ebibye mwembi mwabadde mutegese ebyammwe okuwulira wano ku bantu bambuulira ani eyasinze